Tiwenakoola Mukama yampulira, nayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka. Yawulira eddoboozi lyange nga likaabira eyo mu buziba, bwe nakoola Mukama yampulira. Bwe nakoola Mukama yampulira, nayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka. Yawulira eddoboozi lyange nga likaabira eyo mu buziba, bwe nakoola Mukama yampulira. Muganda wange koola Mukama. Mukama waali awulira. Mukama amatu ge tegaggaddwa eri abo abamukoola. Bayibuli egamba nti alikaabirira erinnya lya Kristo alirokoka. Sigala ng'okaabirira Katonda, sigala ng'okaabirira Yesu. Yesu waali agamba nti mpita. Agamba kale singa okwata ku munagiro gwange, agamba kale singa oŋŋamba nti Yesu wano, singa kale oŋŋamba nti Yesu wano we wannuma, singa kale oŋŋamba nti Yesu wano weba oyogera. Bayibuli egamba nti omusajja oli eyali omukulu w'ekitongole akulira abasirikale, omwana we bwe yalwala teyanoonya musawo, teyanoonya dokita, teyanoonya bafuusa, yadduka misinde eri Yesu n'amugamba, Yesu, sisaanira gwe kuyingira mu kasolya ka nnyumba yange, naye yogera bwogezi kigambo, omwana wange anaawona. Yesu n'agamba kibeere bwe kityo olw'okukkiriza kwe yalaba mu musajja oyo. Yesu n'ayogera kigambo, omusajja yagenda okutuuka eri omwana we ng'omwana we awonye. So Katonda ayagala kimu oyogere, omugambe Yesu, yogera boosi wange anakkakkana, yogera embeera eno ejja kugwawo, yogera amabanja gange nja gasasula, yogera nja kufuna school fees. Yesu waali. Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye okutuwonya n'ekitujja mu kuzikirira. Yogera bwogezi eri Yesu, Yesu agenda kwogera eri embeera yo. Mukoowoole tokoowa, tozirika, tonoonya ani akuli ku mabbali ayinza okuyamba, noonya Mukama. Amaaso go gayimuse eri Mukama. Ne Danyeri bwe yali mu mannyo g'empologoma, mu bunnya bw'empologoma, yayimusa amaaso ge eri